balamusizanye mwena bannange kama mulungi mwebale nnyo okujja okusinza akawungeezi ka leero bajjajja tubaaniriza nnyo nyini webale kutambula. Reverend, just a bit of background. In Uganda we can have clans like in the Bible. Jacob had 12 clans, 12 children. They made the 12 clans. In Uganda, we have a bit more. In Uganda, specifically Uganda, we have clans. So each person here belongs to a clan. So instead of having family trees, you just name, you have to memorize where your parents, the grandparents, the great-grandparents, and how you come to the clan head. The clan head confirms that you're part of the Uganda culture. So we have that. The other bit of it is that in clans, you get specific names. So if I come with my name, somebody can tell that I'm from this clan. And by somebody mentioning the name, you can tell their clans. The other aspect of it is that people from the same clan cannot intermarry. So some of the people in charge of this clan. So I would say some of Jacob's sons are the two here. So those are the two clan leaders we have today. Jacob's clans. There are many more in Uganda, but these are the key ones that make lead the culture in Uganda. So that's why we are impressed to have, so happy to have them this evening. So that's why we recognize them. They came to visit, they came to function, but they decided to come and pray with us today. Wakrista wa St. Jude, mwebale nnyo okusaba akawungeezi ka leero. Ng'oggyeko oluusi okutula eri emabega n'enkola ne Mwami Kalanzi, omulimu gwange omulala gwe gw'okuba omukubiriza w'olukiiko lw'Ababaka b'Abataka. Era leero nnyinidde wano mu kiti ekyo, sibidde wano nga akola kompyuta, era nnyiniddewo nga omukubiriza w'olukiiko lw'Ababaka b'Abataka. Era nina essanyu nnyingi nnyo okubanga leero tulina omukisa gwa njawulo okubanga tukyazizza bajjajja baffe abaavudde e Uganda. Tukimanyi nti twatandika okukyaza bajjajja twabasaba ne bakkiriza nti okusinga okubanga buli kaseera tugenda tukyalakwa bajjajja baasalawo okujja batukyalira ono mulundi gwakuna era bazze okubeerawo naffe era nga tujaguza Uganda ddiina ijja kubeerawo nga 26 omwezi guno. Era mutuba erimu wabaddewo okujaguza kw'amaanyi ababaddewo nga tujaguza omukolo ekijjulo ekyategezateekeddwa ab'effumbe akawungeezi ka Jjoko. Ab'effumbe wano tulinawo ab'effumbe tulinawo waliwo omufumbe omulala sebwejjajja omulimu gw'olina gukyalirwa amaanyi. Ab'effumbe waliwo omwo batebasaba busabye batebajja tetumanyi naye nga jjajja ono musaale nnyo yatugamba nti buli omu okweza abaana 19 era bonna atukambe ojja bikolako. Ab'effumbe tebawera babiri waliwo n'olwali. Ab'effumbe tubaliza kale banaye mbasaba tukubireko jjajja Walusimbi obugalo angiragenda kujja tumuteeko. Tulina Katikkiro w'Olugave Mutaka Natiigo Katende guyo mumpeeko mubugalo neyayize. Tulina jjajja waffe Mukalo ow'Enjovu tasobodde kubeera naffe naye ng'ajja. Bw'obanga olina ekika kyeweddira nga tomanyi jjajjaawo oba tolina muntu akukiikirira ku lukiiko lw'Ababaka b'Abataka tutuukirire naawe osobole okulaba ku jjajjaawo. Abantu abasinga bajjajja bawulira buwulizi. Nze nakulira mu mbuga ewa kitange naye nange nalwawo nnyo okulaba omukulu w'ekika. Kale tulina okwesunako okuba nti abakulu b'ekika musoba n'embalirana twakomanga balaba eri mu nsisira nti omukulu w'ekika tuddekwegya ensisira gye batutese kulya ennyama. Naye kakati bajjajja baasalawo bajja ne batuula ne batubuuzaako ne tubabuuza ebibuuzo ne tubagwa mu kifuba twongere omukisa ogwekyo. Abajjajja baffe tweyanze nnyo okubalaba nakusi lwange
bampise baniriza ndowooza nja kusooka mpite Omutaka Natiigo ajja babuuzeeko oluvannyuma tujja kuyita jjajja Walusimbi naye ajje abalamuseeko ssebo Omutaka jjajja Natiigo yangu obuuze ku bazzukulu. Bannange nsanyuse okubalaba olunaku lwa leero mu kkanisa wano. Nga bwe babagambye Omutaka Natiigo Katonda Mukiibi Godfrey kati kirowo ekika ky'Oluganda. Guno si gwe mulundi gwange ogusoose okujja wano. Mu 2019 nali wano mu kyaki eno yemu naye abantu baali bangi. Kaakati bwe tubadde n'omutaka awo ne twebuuza ne tugamba nti abantu bano abaana baabwe bazadde boogera Lungereza, ate ekkanisa eno ekyagenda ng'etwala saaviisi zino mu Luganda mu maaso. Kati mu myaka 15 oba 2 baani abagenda okuwulira enjiri mu Luganda wano. Kaakati bwe abakwatibwa ensonga eyo mujja kutuyamba okutereeza ekyo nti bwe munaabaawo tuyinza okuwulwa abantu abatwala enjiri eno mu Luganda. Naye twesiimye okukomawo ate mu kkanisa eno bansobodde era okwasesinga embeera nga bwe nasanga luli nakakati. Neebaza abantu mwenna kuva mu bika eby'enjawulo, sijjaga nti kyalugave zokka naye abantu bonna basobodde okujja n'abanajja ku mikolo gyaffe, era abantu bonna abali tumukubiza bajje mbungi ku mukolo gwa 26 ngeza mugenda kuba muyitirivu. Twajja eno mu advance okusobola okuberekera omukolo ogwo. Sijja kuba na bigambo bingi. Kati katule ku jjajja mbiro za nkya Walusimbi. Kasolo ki? Nsanyuse okubasikana olunaku lwa leero era mwebale kujja mu nnyumba ya Mukama okulumana kwongera okumuweereza. Nze nina obubaka Mukama bwe yantuma okutegeeza Abaganda nga bonna buyimiridde ku kintu kimu, Baganda kuzaala Baganda. Kyongera bwe ngenda naye nga abasoma ebitabo ebitukuvu bamanyi Nabbi Samweri bwe yali ayogera ne Katonda ng'abaana ba Isirayiri bagaanye bannabbi nga baagala kabaka. Bwe yagenda ewa Katonda n'amugamba, Mukama Katonda, abantu banjeemedde tebakyagala nnabbi, baagala kabaka. Mukama n'amugamba, abantu tebajeemedde ggwe naye bajeemedde nze, era abantu abo bawadde kabaka. Okujeema kw'abantu eri ebigambo bya Katonda tikutandise ku mulembe gwaffe, kuvuddewo okuva edda, naye ng'ate ebigambo ebyo mu kitabo ekitukuvu mwebiri. Njagala okubasomera olunyiriri lumu mbajjukiza obuvunaanyizibwa bwa Katonda eri okuzaala. Osoma Zabbuli olunyiriri lw'127 ensobola eyokusatu paka ku Yookutaano. Mukama agamba nti abaana ab'obulenzi kya bugagga okuva eri Mukama, era abaana mpeera Mukama gy'agaba okuva gy'ali. Abaana balinga obusaale bwe bubeera mu nsawo y'omulwanyi, era obusaale bwe bweyongera okuba obungi mu nsawo y'omulwanyi, amanya alina emikisa gy'okuwangula olutalo. N'olwekyo omusajja atazadde baana abanga omulwanyi atalina busaale, abanga omulwanyi alina emmundu etaliimu masasi. Muli mu ggwanga ozaala akaana aka mugamba mulina ebizibu bingi. Bayibuli etugamba teri muntu afuna musaalaba gw'atasobola kwetikka.
omusalaba gwe gwengera okuba omunene n'okukkiriza kwe eri Katonda gye kweyongera tuzaale Abaganda tusobole okubeeza eggwanga lyaffe ebiseera ebijja mu maaso tubayigirize Oluganda tubayigirize ennono yaabwe tulina okutuuka ekiseera nga mu kibuga London Abaganda be basingamu obungi ng'ate be basinga okutegeera nga balina empisa ey'enjawulo ku bantu abalala bonna Abaganda tuzadde batono ate tebamanyi kye bayita Baganda boogera Luzungu beeyisanga Bazungu naati tutuula mu kkanisa eno ey'Oluganda nga tuza tulina ebiseera byaffe by'omu maaso abaana bwe busika bwa Katonda abaana bwe busika bw'eggwanga abaana bwe busika bw'ekika mbakubiriza Abaganda bonna abali wano muzaale abaana Abaganda nga oli mukyala nga tonnalowooza kuzaala mwana mukazi musajja Muzungu musajja Munyarwanda musajja Mutooro musajja Mukiga so kuzaala omwana musajja Omuganda okakase nti Abaganda tweyongedde omuki zaala babiri Abaganda olukuzalire eggwanga eddala lyonna sa Mukama Katonda waliwo akategekeddwa agenda kukwasa omukulu mpozi kambanjudde tulina abatwalika esinza kulekayo nze mba mu kika ky'amaanyi kyamanyi ky'embogo nze mukuliza wakyo era mukuliza olukiiko olwo obaneekwatagenda ku kika ntuukirira oba tutuukirire tuli bangi abakulu b'ebika wano kijja kuyamba omwami oyo mwami Ssekubunga yewendiga abaligabula yabakulembera Mukiini y'oLuganda abaligabula bonna yabakulembera tulina wano mwami Lubega yewengabi abakulembera wali emabega tulina mwami Kagumayi Muleko yewengo mulina mwami Natiigo tulina mwami Kalanzi yakulembera ab'ensendere kale St. John mulina omukisa munene kumpi abakulu b'ebika bonna bava wano bali mu kanyiko tewali nsonga lwaki obedde wano ku bantu baliwo nga mukaaga ekyo mukigulamu mu ngalo mutebalize Mukama era abakulu abo bateeseteese ebintu bingi bateekateeka okukyalwa kw'abajjajja ebintu by'ebyeyise omukolo gwali ku Zoom ate kati bateekateeka omwaka okuva mu Okutaano okugenda e Uganda bakyale ku bigwa by'abajjajja bannange tusadde kubuulira Mukama bongere omukisa.